Mbaaniriza abalungi abali ku Bukedde TV1 eno program Emikolo n'Embaga era ng'ekutuusibwako buli lwa Saturday ne Sunday essaawa zibeera 12 zennyini. Josephine ne Makula mba ntuuse okuwa ekirungi eky'omutindo kye mba nnina olunaku olwo olwa Saturday oba olwa Sunday. So n'enkya tulindirire essaawa ze zimu 12 zennyini twabagamba weekend esookera wano wokka ku Bukedde TV. Fe vibe ya weekend yo naddala abagole abali eyo abeetaaga okulaga emikolo gyammwe ku Bukedde TV. Mukwano mutwesige tubawe ekyo ekirungi eky'omutindo kye mutusuubiramu. Okitegeera era nga njagala okutegeeza olunaku nga luno olwa Saturday abeera City Bridals yanyambaza n'endabika obulungi. Gwe wenna omugole ali eyo onoonya gawuni nnungi, onoonya dresses nnungi, onoonya lugoye lwa mutindo nga lwa mukolo. Mukwano dduka Bunnambiro ku California Plaza level esooka shop number IF07 ne IF08 ojja kubanga ate omusanga akuwa ekirungi. Kasita omugambe namwe gye mu programu Emikolo n'Embaga ku Bukedde TV agenda kukikolerako ddala bulungi nnyo ate buli kimu kitambule nga w'okyagala. Njagala okutegeeza ndaba kama executive ushers ba ushers abalungi nabo tubalina butereevu. Gwe wenna ali eyo anoonya ba ushers ku mukolo baku usharingira ebinyuma mukwano enamba gikoppe wansi osobola ofuna ekyo ky'obasuubiramu ate abaana babeera smart babategeera kye bakola bebo bakama executive ushers. Nga sinnagenda wala nsinzidde ku Malakai Ecology era nga details nja kuba nzikuwa nga nkomekkereza wabula essaawa eno nzikiriza nkutegeeze nti omukolo gwe nkuleetedde buli wondaba mu dress omanya bumanya ebeera mbaga. Omukolo gw'embaga ogw'omukyala Kabirungi Karen ng'ate ne mwana munne Alvin Walugembe bakuba ebirayiro ebibafuula omwami n'omukyala mu butongole era nga wenjogerera omukyala omulungi waffe yagatiddwako erinnya ly'omwami we nti wemuyita Kellen tosobola kulekayo lya Mrs. Walugembe. Mukyala ajjudde ate omufumbo ali mu bufumbo bwe obutukuvu. Nzikiriza essaawa eno nkutwale wali eri ku Namirembe Church gye basobola okukubira ebirayiro ebyabafuula omuntu omu. Bukedde TV Mikolo n'Embaga tuli mu mukolo ogw'embaga. Omukyala Kabirungi Kellen n'omwami we Martin Alvin bafuuse muntu omu era nga wenjogerera bayita omwami n'omukyala Walugembe. Baagatiddwa ku Namirembe Cathedral era nga mukwano hotel yali Jevin Hotel e Lubaga gye basobola okuteekateeka n'enyuma n'erabika bulungi buli kimu ne kivaayo nga kiri classy nnyo nga naye kennyini w'ogenda okukiraba. Essaawa eno yennyini nzikiriza omulabi wa Bukedde TV nkutwale wali ku Namirembe Cathedral nga baagalana babiri bakuba ebirayiro ebibafuula omwami n'omukyala Walugembe. Yoga mwana muwala the beautiful omulungi black beauty Kabirungi Karen Walugembe. Omukolo guno eno oba ebirayiro baabikubira ku Namirembe Cathedral era nga baagattibwa omwami Archbishop Samuel Stephen Kazimba yababuulirira era bingi ebyali mu kyaki okusayininga certificate n'ebirala by'otasaanidde kusubwa. Kaakutwala olabe onyumirwe kubanga byali bingi nnyo.
tukuŋŋaanidde wano mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'ekibiina kino ogatta Martin Alvin Walugembe ne Keren Kabirungi mu kufumirigana okutukuvu. Kale obanga oliwo omuntu yenna mu mmwe amanyi ensonga ey'amazima ebalobera Martin Alvin Walugembe ne Keren Kabirungi okugattibwa awamu ajja atuleka akano, oba oluvannyuma asirike nga busirisi ennaku zonna. Ani agabye? Omukomu mukubireko mu ngalo, ebintu abyanguyiza bwe. Waliwo omuko eyajja n'ankaluubira wano tebannampa nkoko konze ebbanga lyonna. Martin Alvin Walugembe nkuwasa gwe Karen Kabirungi okuba mukazi wange gwe mpasizza okubeera naawe okusooka leero mu bubi ne mu bulungi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu. Karen Kabirungi, nja kukwagalanga, nja kukukumanga okutuusa okufa bwe kulitwawukanya nga Katonda bwe yalagira, era nkulayiridde bwe ntyo. Karen Kabirungi nkufumbirwa gwe Martin Alvin Walugembe okuba abazee wange gwe nfumbiddwa okubeera naawe okusooka leero mu bubi ne mu bulungi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu. Martin Alvin Walugembe, nja kuwuliranga, nja kukukumanga okutuusa okufa bwe kulitwawukanya nga Katonda bwe yalagira, era nkulayiridde bwe ntyo. Omukwano Karen, kuwasa n'empeta eno, nkussaamu ekitiibwa n'omubiri gwange, nkuwa ebintu byange byonna eby'omu nsi n'okwagala kwange kwonna, mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amen. Omukwano Martin, okufumbirwa n'empeta eno, nkussaamu ekitiibwa n'omubiri gwange, nkuwa ebintu byange byonna eby'omu nsi n'okwagala kwange kwonna, mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Katonda be yagatta awamu omuntu yenna tabaawukanyanga.
abagalana abasaasiragana ng'abooluganda abatawalana kibi olw'ekibi oba ekivume olw'ekivume naye okusinga byonna abasabiragana omukisa mugende mukole amaka nga galimu okusaasiragana okuwagana n'okusonyiwagana ng'ate mulina emmeeme emu. Amen. Kati kamba certificate eno ekakasa nti muli bafumbo ngibakwasiza ku lw'ekkanisa ya Uganda ne ku lw'eggwanga lya Uganda mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amen. Olunaku luno actually omwezi guno gye tuli ng'aba Walugembe kati mwezi gwa maanyi nnyo. Amazaalibwa gange gali nga 1st August ate omukolo gwaffe ogulisingayo obukulu mu bulamu ng'omwezi guggwa 31st August. Mpulira essanyu n'ekisa kya Katonda kubanga if it wasn't for God we wouldn't be here. Yeah. Ekisa kya Katonda kibadde kingi era ntuuse okwebaza bazadde baffe abatulaze obufumbo kyeki ne batwagaza obufumbo era naffe ne twagala okubeera mwami n'omukyala Walugembe. Okuva we namusisinkana namugambirawo ngenda kumuwasa neera abamanyi bwe nkugamba ngenda kukola ekintu mba ngenda kikola naye kye musuubiza ngenda mukuumanga nja kumubeererawo aliba muzaana yekka mu bulamu bwange. We nasisinkana Martin nali sisuubira kumusisinkana naye nga bwe nkugambye Mukama akulaga ani omutuufu gw'ogenda okubeera naye ebbanga lyonna era we namusisinkana yangambirawo njagala kufumbirwa manya njagala kuwasa musuubiza okumwagalanga okumuwuliranga n'okumusamu ekitiibwa n'omuzaalira abaana. Tulina essanyu nnyo nnyini ddala eri abazadde baffe bonna babadde very supportive batuyambye batuwadde amagezi batuluŋŋamiza okutuuka ne ku kino neera tetwandituuse wano singa tebaatulera so we are so grateful to them and very elated to them. Alvin Martin engeri bwe yatandika okukola ng'akyali esente ezo zifunika nga tewali mukyala tekibeera kirungi akati awo engeri bwafunye omukyala era oyo ajja muteekamuko speed governor kale bakontrolinge okutambula speed. N'essanyu lya nsusso olw'ensonga Martin oyo mutabani wange omukulu. Okay, si yasoose mu nyumba yaffe nti yasoose okuwasa. Relationship ezeetaagamu some counseling for some time because it's the two of them who have this relationship to do what? To work. Okitegeera naye ne mbabuulira ngeno mukyaki bababuulidde babadde basoma babadde bakola ki when the two of them one of them can't make the relationship work it's the two of them ne basalawo nti kubanga byo tebibula mu bufumbo okutegeeragana okukkiziganya to agree or to disagree with each other next kutegeeragana na munno beetaagamu nga kati obalaba abaana bato beetaagamu
counseling every after year n'okubeera mu one on one ne mwogera omukyala naye bwe mutyo naye era bagenza okutuuka wano ng'ebisinga tubyogedde. This case one blessing. Wasuka wambegereza ku bulungi bw'oli gwendiza balangira mu mutima wampukamiza nsi ebyanyumya ku ddoboozi lyombawanira amagumba wamemetula nayombuka obuyingo labo yempalabanya ekikopo wakisitula. Awo nno mukwano olwamala okubanga bakuba ebirayiro ebibafuula omwami n'omukyala ba Walugembe bayorekera butereevu ku Jevini Hotel Embaga gye baali bateeseteese ekijjulo kyabwe. Nabagamba buli lw'okola omukolo ogw'embaga w'omaliriza okuteekwako empeta ekiddako kutulaga ssanyu kubanga empeta ffenna tukimanyi si ya buli omu ate era kyekimu ku ebyo mbufumbo omusajja kyaba tasobola kuddamu kukola okuteeka ku mulala. So gwe aba akutte akati ako mukwano oba olina okakwatira ddala kanywere kaleme kumenyeka ng'omukyalo ono Kaleni we yakikola. Oba tebayerekera butereevu ku reception. You bring light to my life, umeme gweyaka manyega kisiikirize ne bwadduka tekibula eva bebya ponyese wafuuka bujulizi okujjako walume nga taonde ntamiwe ekibozi ky'abagenuzi kkiriza basole mbafutuse mu mwoyo watula munda watula ntende kabilo mulungi egwembe byontande ku lusubo. I know you think that I'm crazy to say that I love you. Kubolina class, but indeed, please, I mean it class, baby. Little touch on your body, it's enough for me. See my love, see my love. A little squeezing on the body, it's enough for me. See my love, see my love. And every day you ring a bell, ring a bell, ring a bell, mama tima wale. Every day you ring a bell, ring a bell, ring a bell, mama tima wale. Wasuka wambegereza ku bulungi bw'oli gwendiza balangira mu mutima wampukamiza nsi ebyanyumya ku ddoboozi lyombawanira amagumba wamemetula nayombuka obuyingo labo yempalabanya ekikopo wakisitula wagoba final by'abalala bakwebera oli nyota y'amasannyalaze. You bring light to my life, umeme gweyaka manyega kisiikirize ne bwadduka tekibula eva bebya ponyese. Little touch on your body, it's enough for me. See my love, see my love. A little squeezing on the body, it's enough for me. See my love, see my love. And every day you ring a bell, ring a bell, ring a bell, mama tima wale. Every day you ring a bell, ring a bell, ring a bell, mama tima wale. Basimbira ddala mega tent eyavaayo obulungi ate era yasobola okunyumisa omukolo. Basinga kozesa nnyo mu kala zaabwe black, white ne gold omutono eyayitamu. Era nga mukwano terrace oba giyite ceiling bakozesa nnyo white flowering flowers ne bateekamu bu small crystals ate era ne bateekamu ne chandeliers. Kizibu nnyo omuntu okukola ceiling n'atateekamu chandelier kubanga ina engeri gy'erabisaamu ekintu ekyo ekya waggulu ne kivaayo bulungi ozzi n'okulabika classy. Cake yo yali mu kkala ya black,
white ate era nga yalina amadaala 4 kw'ossa ne keeki endala ze baali bategese okugabira abantu baabwe oluvannyuma nga bamaliriza omukolo. Baakozesa nnyo glass table zaavaayo bulungi nnyo era ne bateekako ekimuli ekya stand ku buli table ekyali mu kkala ya white ne bisobola okunyumira ddala. Bannange vibe yali nnene nnyo era nga njagala okutegeeza omulungi nti abaana abawala ba maids bayambalira ddala one arm fitting dress mu kkala ya black ate ne ba groomsmen nabo baaviirayo ddala bulungi ne banyuma mwattu bayambala masuuti ga black and white ne bavaayo bulungi nnyo. Let's go! Hey! 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 Aha! And little city world, let's go! Thunder! Ladies and gentlemen, if you're happy and you know, clap your hands. If you're happy and you know, clap your hands. Ladies and gentlemen, if you're happy and ready to welcome the latest couple in the world, put your hands together for the first time as husband and wife. Show some love and welcome Mr. and Mrs. Walugembe. Omwami ne next man we naye yayambala essuuti ye eya cream and black nevaayo bulungi ddala. Omukyala ye yali mu off shoulder fitting dress era mukwano gye baamukubiramu ebirayiro. Ate n'abagole baasanyukira omukolo. The Black Beauty yalaga essanyu. Bannange Karen, omanyi kye kitegeeza ng'ogattiddwako erinnya ly'omwami wo? Let's go!
Today is your day. It is a special day. This is the day the Lord has made. Thank you for choosing to rejoice and be glad. Era twagala fenna wamu basamire banyabo tusanyukireko Karen and Martin ne Katonda tumweyanza omulundo omulala tumukubire mu ngalo ez'amaanyi. Very important. Father, we thank you that marriage is of you. We thank you that it's not by our power or by our might that we're here today, but it is you who has brought Martin and Karen together, and not just them, but also their families, and not just their families, but also us, their friends and colleagues. We thank you that we're here to witness their wedding, to witness their celebration, to witness this reception, and to take part in it. We thank you, Father, for such a day as this. Yes. So my name is Joel. I am the chairman of this event. I want to welcome you to this event. I want you guys to feel comfortable, feel at home. Drinks are available, food is available. The president of this country gave us peace, so there's peace in this place. Security is enough. Okay? So we've come here with my team to welcome you to this event. This is our home. This is Martin's home. He has invited us. He's at a high table there. I want to ask us to clap for them and thank God for this opportunity. Yes. Oluvannyuma lw'okuyingira reception we batyo baakuba live band, we bamala okuba live band ne bagenderawo ddala okulya emmere. Chagala tubeereze nawe tusanyuke tuchaguze ahuleka bakole fitina kachibadugudera kibakonde amazima olinga enjuba bwe butoyaka olw'ekikome okwagala okulina kirabye bakuba ensonyi ze zakuwamma naye lowooza kunze tunulira nze fa kunze nzekka lowooza kunze talime ngawuliriza kyenkusaba nze njagala tubeereze naawe tusanyuke tujaguze ahuleka bakole fitina kachibadugudera kibakonde sinjagala tubeereze nawe tusanyuke tujaguze ahuleka bakole fitina kachibadugudera kibakonde abalala baleke babi zeni bulungi emanyi. Asante wenye watutusa. Ladies and gentlemen, here we are. Changing dresses bannange. Justin no ateeka n'akaseera kaali kayitirivu nnyo. Omukolo gwa class ogulabira ku nnyambala y'omukyala. Omukyala ono yali class nnyo nga w'okiwulira. Buli kyayambalanga nga kimugirako ate era nga kimunyumira. Kakati nno yaddayo n'akyusa still open off shoulder dress ye nga ya fitting mu kala ya silver and gold. Omwami we ye yajjako just coat ate ne ba groom nabo ne bajjako amakoti gaabwe ne basigala mu ka bicoat ne saati zaabwe zaavaayo bulungi mpozi ne botayi ya black. Abawala bakyusiza ddala era baalabikira ddala bulungi nnyo. Baali bambadde short dresses zaabwe mu off shoulder mu kala ya peach nga zivuddeyo bulungi ate era nga banyumye. Abana bose basore banyabo. Sigida. So African beauty.
bazadde ba Martin mwebale nnyo. Sajja mwamuyigiriza kiraasi omulaba. N'omusajja gw'otulina olabanga nti agwanidde okubeera gavana wa banka kuba tetumuyina kati ono yaliko. Tata Karen, Tata Martin, tusanyuse nnyo olw'olunaku luno. Bakulu bannaffe tweyanziza okujja kwammwe okutegeka n'okubeererawo abaana baffe bano nga batandika olugendo lwabwe. Karen na Martin numukundana. You love each other and you have demonstrated it. No one can deny. Maintain that love. You have been before the Lord in the cathedral, before his crucifix. Whenever you get any challenge, just kneel down before the crucifix and he will lift your burdens. In joy, say thank you to him. In sorrow, still say thank you to him because he brings you closer to him. Mu myaka 35 gye nasomesa ne Martin y'omu kwabo be nasomesa. I groomed him into a gentleman nga simanyi nti yalitwala muwala wange. Twebaza Katonda kubanga bombi personality zaabwe zifaanagana. Martin mumanyi kubanga bwe namusomesa yafuuka mukwano gwange ne mutegeera. Martin muntu mwangu okutegeera kubanga ali open. Ate Karen si ye muntu gw'omala gawaayo eri musajja yenna. Era omusajja yalina okumutwala yalina kubeera wa kaliba ya Martin. Temwerabira Katonda kubeera nammwe okumwekwasa kubanga yajja okukuuma obufumbo bwammwe. Tubaagaliza obufumbo obulungi obujulimu omukisa. Ate era tubwebaza okugatta famire zombi. Nange mbadde mufumbo okumala ebbanga si ddene nnyo, myaka gigenda kuwera 26. Kinkola bubi obutayogerayo kigambo wadde ekimu bwe kiti. Nayogerako nti bwe tusisinkana we meet strangers. It looks like you're not meeting a stranger. But I emphasize, you're meeting a stranger. And the stranger God has brought you closer to. Today, you've even changed your name. We are no longer mentioning Kabirungi. We are saying Omwami n'omukyala Walugembe. That is how the strange beat starts. Okusomoozebwa kwonna kwe tusisinkana Mukama abeera naffe. Tewali Mukama kijja mu bulamu bwaffe nga takimanyi. Weesige Mukama ajja kuggulira enzigi, ajja kulaga ebirungi. Martin,
I don't know where to start. You know, representing Vision Group is not easy because Martin is in sales, but Martin is in all departments. And if you look at the team here, it's represented across. I don't know if I can do a roll call. It will take forever. They will chase me from the microphone. But all departments are here, be it finance, be it editorial, be it marketing, all the departments are here. Because Martin doesn't have one defined department. That says a lot, Karen, the kind of husband you've got today. Karen, Martin is very hardworking. Money will never be a problem. Martin is very humble. Even when he goes the highest, Martin will come to the lowest. Martin is very humble, and Martin is very assertive. And we welcome you as Omzana, and we welcome you to the Vision Group family. On behalf of the entire group, I want to say that we are happy to be here. I can't even count the number of people here from Vision Group, but we are all happy to be here. DJ, let's go, let's go! Okay, get ready. Oluvannyuma lwa speeches n'ebirala bwe batyo basala keeki ng'akabonero ak'obuwanguzi. Alright, friends, ladies and gentlemen, this day, 31st of August 2024, will forever be a Mr. and Mrs. Walugembe Day. In 5, 4, 3, 2, Martin and Karen! Well done. Lovely. Kika jiridengo wende jenyini. One good turn deserves another. Martin, a providing husband. And that he will be the man to forever quench your thirst for love, following the promises made today. Akaseera akasemberayo ddala ebeera hand over eya gifts era bwe batyo babagabira ebirabo mukwano yoga omulungi Kabirungi calendar black beauty omwana mulenzi Martin Alvin Walugembe we bali kulonda ekyapa mu mannya go. Thank you very much, organizing committee.
kirabo emeza y'ebirabo eri wansi. Let's take them there. Mbebaza bwebaza abasobodde okwekumira ku Bukedde TV eno program Emikolo n'Embaga ebeerawo buli lwa Saturday ne Sunday essaawa ziba 12 zennyini. Mwebale nnyo kuva gye twatandikidde nga tutambula n'omukolo gunene ogw'abagalana ababiri omwami n'omukyala Walugembe the Black Beauty ng'akijanjawaza n'omwami we. Weebale kufumba weeyongerere ddala okubeera n'omwami wo paka gye munaakooyera. Gwe olina omugole oli eyo onoonya olugoye lugenda okunyumira olugoye lw'otagenda kwejjusa mukwano onoonya gawuni dress changing dress luka bunnambiro ku Loom Street ku kizimbe kya California Plaza level esooka wogenda okusanga bannaffe aba City Bridals balina buli kika eky'olugoye ekirungi kye weetaaga okwambala n'onyuma ate ng'oli unique. Mukwano bali ku level esooka shop number IF07 ne IF08. Gwe mugambe Bukedde TV kwe nalabye nga balanga mukwano tojja kwejjusa discount 50% duka buddusi ofuna ekyo ekyakabyatera eky'omutindo. City Bridals be bagenda okwambaza nyume ate era olabike bulungi. Ate nga njagala okutegeeza nti nsinzidde ku Malakai ekologi wenkoledde olunaku olwaleero bali kitende off Ntebe Road wojja okubasanga teweerabira Kama Executive Ashers bebokka bagenda okukolera ekintu ekirungi ate era ekyakabi. Kama Executive Ashers bakubire ku namba eri wansi nawe wali eyo ng'olina omukolo gwo wandiyagadde ogulaga ku TV yaffe ya Bukedde TV. Nfeffeka ensibuko y'Emikolo n'Embaga tebakulimba Emikolo n'Embaga kikyasinza okubeerako omukyala anyirira ate ng'abaweereza ebinyuma. Omaisha kitegeeza nga Kama ozaali ku mukolo gwo mukwano twesige ensonga tugijanjawalize ddala. Njagala okutegeeza kankusiibulire waneeno mbadde balabi balungi nnyo okuva gye natandikidde paka gye tukomekkereza. Josephine Nabakulaga amannya abamu gwe bamanyi nga Kama Ozi tuddemu Saturday Sunday ejja kubanga Saturday n'enkya ku Sunday we tuli nnyo okuweereza ekirungi mweraba.